The sweetest of all time radio. Ne radio ya bomba kuziwe. Why? Simanyi. Mbuza gwe. Baka bakulira ku kyalo kimu. Bakulira ku kyalo Adamu awakanye. Ono wejjinja n'oli wejjinja. Bebe kulwa mugwamu analimbwa Miss Nyaka mito 16. Ekyokubiri abantu bamanya soft sport ya bebe. Nti wemba mulumya nkubawa. Akana baba katumemu akayimba. Baba kimanyi bambu radio yagamba ziwe nateka ku minzani. Baba mulumya. Oh, you wear me with yasali. Obo mulumizira kalino kwa kamukuba kamuluma. Era kuvolo obulamu webwa. Omuntu akwate waluma ne bebe kulu n'abagumikiriza n'abalinda ne bamwesabira bato najja n'atuka ku stage vocalist n'afuuka rapper. N'amala najja bebe kulu n'amala ennyimba zaabwe. Era twagenda okuva mu bato nga bali ku papa. Kyovaazi jalubagamba nti abasatu abo tewaki batakoze mu industry ya music eno. Mbabuulira natubawa ekitiibwa nnyo. Era tubaagala naye abasatu abo buli kimu bakikoze bateereddwa ku minzaani ne bavaayo nga batambula. Nolwe tuwa ekitwa nga tumwekibonera kubanga bw'omuteeka ku minzaani. Yekubira naye izovaayo ng'ogamba naye wakoze kyaki ekyo. Nakina ekimyeyo ekyo ku minzaani y'abasajja. Ne bateereddwa ku ziminzaani ne bavaayo wayo ng'onkooya buzibu ki. Magoba ku seeti vaako. Okabera siendi abanyambaze yanyambaza kateteyi ka black kano. Every girl deserves a little black dress in their closet. Every girl. Buli mwana w'obuwala osana akateteyi akali lito nga ka black. Buli mwana w'obuwala every girl. Omwana wekibeera bwe kifugale mu luzungu. Kiina engeri gye kikufuula omute nnyo ate kitaba mwana w'obuwala. Osobola okufunira ku Syanji Fashion Collections emakindi awo oba mukubire ku 0758 59 18 16 akakufunye kano tekayina we katagenda ku dina genda ko out si kana specifically nakateteyi ka black kajja mu buli mbeera so kafune nenga kamulembe nga kalungi bwe kati ngojala bikabulungi nganze Grace asobola okuba nga akakufunira kale nziriza merenganza mu kwanjira kyali wangu muyita IV Knit Fashions naye muno tuyinza onyumira ku Valentine kati kano kotadde wano kana aka black bagamba amakinze nani n'omukyala kati atola ku Valentine gwe kukiza bukiza kintu ekyo kimu osasula ebyokulya nga tugenda out gwantwala mwana w'obulenzi yafuuse wa bbeeyi twafuuse wa bbeeyi bukiza okuntwala out ebbeeyi gye mulowooza gye muli no yeebaleetedde ebizibu tuwe ennamba ya Knit Fashion kale IV Knit Fashions bambi genda berenga okutungira obuntu obufaanaganako bwe biti nzikiriza nti bulungi nze nalina obuzibu sinyumirango enolaba bugezaako n'ennyumaanyumamu ate gwe designer w'oku kyalo kuno gwayambala amatobutaafo anyumira engoye nze nvaako nenze ndi hanga buhanga naye gwe anyumira engoye ng'okayina gwe bawaana nawe weetegeera weemanya oluvubuka lw'oku kyalo kuno kale funa ennamba y'essimu eno eri 0750 93 56 26 0750 93 Valentine's Day etuuse agenda kukola offer gwe jangu ng'oyagala bubiri jangu oyagala busatu n'obw'omwana wo akusalirako akusalirako gwe gamba njagala buno mukubire essimu mugambe nti nze ne mukyala wange twagalayo nze ne mukyala wange n'omwana waffe twagalayo agenda kusalirako munyume ku Valentines wamu n'agenda mu kivulu kyani because ebita tubasaye kukubo nga mulinda taxi nga munyumye nga mulinganga bimuli banno baleke omukwano wamma bwe gutyo omukwano gunyuma naye ndyafimutuka nebebeera nkadde wamaawe muli musoke mwambale jonjo wadde ifaanagana mulina taxi naye obeera otya ng'obadde mukwano n'omuntu emyaka 5 mirambo ogimanyi nga temwambalanga kubifaanagana mugende wa Knit Fashions abatungireyo obugoye buno naye kale awo nga tuvuddewo bannaffe aba St Peters Bombo kalole essomero lya muzira mubazira gye oba otwala omwana w'okubeera nga tebamubangula fuko omuntu obuvunanyizibwa abagamba nti essomero omwana bamusomesa bwasomesa bwakwatako ebyemizannyo babikola bulungi nnyo music dance ne drama bamukolako ate then science ne
arts ne sciences bazisomesa era nga abaana baba bayitira ddala bulungi kale genda mayiro nga 22 awo ku Bombo Road ogenda kubanga atobasanga wadi so omwana okutandikana kati kubanga weekend atuzza abaana ku masomero kale twaleyo omwana ku St Peters Bombo kaloli awo ngovuddewo Apex Adhesive Cement Spot Tiles ogenda banga musanga mu hardware zona mu ggwanga gendayo ayagala kubanga ato spot tiles zo mu nnyumba yo yakaziterere bulungi nnyo wazisiba nene zigaana okunywera kiyinza okubanga tiles zirina obuzibu naye adhesive ekirungo ekyo kyokozesa yani baddenga cement wa tiles gwe wakozesa yalina obuzibu kituufu katale kwali mungi lwaki omulembe guno gwa tiles buli muntu azimba akayumba ayagala kuteeka mu tiles naye si buli ali katale nti agwanidde okubeera nga omuwagira adhesive wa Apex gobowa omukisa gendayo oberenga ate omugulu jja kubanga ate ombulira nti adhesive wanjawulo nnyo wa Apex okwawukana kwa adhesive omulala ali katale kala ng'ovuddewo Simba Automotive pichipichi ya Yugi Boss bagirese kyogenda kubanga okola funa emitwalo 7 endaga muntu ne baluwa ya LC funa makoyimira babiri endaga muntu zaabwe olumbe offices zaabwe balina wano mu ndeba kizimbe kya BMK obali kaikamo kya opposite City Oil ogenda kubanga ate obasanga okusobola kubanga tebefuna pichipichi ezo weyagalire mu 223 Okay, straight mukamako nako olwaleero waliwo emboozi gye twagala gye tubadde tubuusa amaaso naye tetugenda gibuusa amaaso this time round because ne parliament yatuuse eya ebisasiro mu masomero mugenda binyumyako ki bazadde muli kwetegeka nze nja balemerako because ate tetugenda baberako abaana ffe kasaba setolinga musomero papa nga tutandika ku haso yaffe ya bulijjo but tetugenda kudde tuhasolinge twetike emigugu tuvuge boda tukanike emmotoka tutambuze emmere batutana driver mmere fast n'ebyocha byonna nga babituyitya era otuuke n'ogamba nti ndi driver nti okyovuga fuso nedda ndi wa mmere okitegeera abasomesa nno batubuza n'emirimu gye tukola balaba olinnyo wa police alaawo ogendeke ewalala so nga bamaze otegeera omulimu gw'okola obawadde omwana w'okusoma n'atandika okuwolesa emize kati nno munewe baba bagogera oyina n'obutagumalayo linnya because emize mulala omwana wayina emize avuma banne alwana akozesa kino naye omwana wayina omuze lwako oluganda tebalwoza ayina ezze bannange nga lisusse tosaana ddi nnyinnyonnyola ne basooka ne bakuza bbali gyegyemize gye bakulopanga ne teacher like oze omusomesa agenda olopera omuzadde nga toli nawo nasooka ne boogerako naye basooka namugamba oli mulungi babanga abamubikira it is that bad weebale nnyo singa otegedde ebiva mu musayi ogenda kukola oti ate batwe babagamba singa otegeera nti kino kigenda wandikoze otya because kinene nnyo now eggulo parliament weyabadde eyogera bibaddewo mawulire abatannabitegeera abantu abavuga olupanka and tubadde tubiwulira mu bantu abakulu byebintu abantu batukoe kuignoringa ne bagamba abantu bakulu bakoze okusalawo kwabwe astagafula bebamanyi naye bwe kituuka mu baana abato abatannabakwesalirawo myaka 18 okudda wansi tubadde twogeranga ku kufumbiza abaana abato kakati kino kiyingiddemu okwengejinga abaana abato mu kikolwa kyeyandibadde oba singa akuze yandisazeewo ekituufu naye kati bamutunuza ye we tusuubira watandiyagadde kati biri mu masomero gye tukolerera okwetwala abaana basome abaana baffe babanguke naye nga biri mu masomero kakati omuze gw'ebisiyaga ogwatuse parliament ne gudiskasingako era deputy speaker n'alagira wabeewo ekikolebwa as soon as possible tulabye bannaddiini nga bakyogerako amasomero geetereze tulabye nalaba luli minister Chrysostom ng'akyogerako abazadde mwegendeza amasomero ge mutwalamu abaana kino oba kati omulembe gwaffe genda kuggwawo gutya you know this is something bwe tusoma ku story ya Nuwa ebintu bitandikawo ebityo era gwali guliawo Katonda n'agisaanyaawo ensi gwate munnange bwe tusoma ku story ya Sodoma and Gomora era bwe bitowe byali Katonda n'asaanyaawo ensi ye kati tuli ku kkubo lizikirira oba ffe tulowooza biri twasomako bisome it is that bad now ekisookera ddala eri amasomero mwe tuteeka abaana batugamba munnanga abantu balina ssente tetumanyi gye bazijja and all that ekibinja ekyo era balikwata ssente nga basponsoringa amasomero bino ebintu biri mawulire parliament yatuuse n'ekyogerako bawa abasomesa barecruitinza abaana bafunayo be bateekamu ssente abayingiza abalala mu kino ekintu ebiseera ebisinga omwana omuto choice ziba ntono saimu nembeera mugagge nembeera bagagge ewamwe nga buli kimu bakikuwa but because obwongo bwo tebunnatuuka
kwesalirawo nze kati naawe olina ekintu ky'oŋŋamba oba afunamu basifunamu bwe ne banda basikyagala nkugamba nno but mulimu emyaka sente ziyinza okuba zingasa naye kiri ekibuli kye tugambye ku ssomero nga they will bully you, they will force you to do it. Olina beera forced okutambula nabo. Olina beera forced. Yeggo onobeera otya mu environment nga tukola banno kye bakola. Ebyo byonna mu ssomero gyebiri. So amasomero tukkirize akasente abazadde ke babawa. Bw'oba okkiriza abaana basasula akakadde kamu vugira kwako. Oba abaana mbakendeza kamere. Oba oyogera n'abazadde ne bongeramu ssente. Temufuna ssente zitali mu makubo matuufu. Kati gwe ng'omusomesa ogenda kero otya me I believe my teachers how change yansomesa kamasi mu O level ye yateranga okumpereza message yawo ku Facebook. I'm so proud of you. Abasomesa bonna abasomesa mu nasari abamu tetukyabajjukira n'amannya bwanda bano ku screen. They must be proud of me. Naye kaakati omwana ng'avaayo nga yayogera ku nze no nga kalenzi. My God, baina ebintu byebakolaawo nga mwana mulenzi gwe ticha nge yamusomesa osobola oyimirira ku magulu go n'ogamba oyonze yamusomesa mubeekweka n'obeekweka mwegaana n'amasomero nti yoti yasomera waffe ate nga abaana bagoogera. I know so many of them ngagamba nze nasomera wano nga ne ba obi be bagamba so we twasoma naye oyo mwana gwolaba yali oba bwe baddiini nga bagamba yakwasanga eddiini yakolanga bali osobola okuvaayo ng'omusomesa nobeera proud of that product. Ate naddala nga gwe yakivuga akizzeeyo obanga wakiwulira n'otafaayo amasomero ngavuddeko eri abaana mwe be bayingiza mu kino ekintu tuyige okubeera esimu yange eri waliwo akantu ke nnasomye bwe natula nnyinza okakujjukiza yakawandiisa yagambye ku nsi kuno satisfaction okukkiriza ky'olina tekitegeeza mbu teweegomba nekyo ekiriwo okwegomba desire zigenda sigalawo mu bulamu neegomba akagoye k'oyambadde neegombe kino neegombe kiri naye ekituleetera emitima emikkakkamu kugamba kino kye nnina naye maama gatokaseemu kalungi naye buli woobeera nga nekyolina owankawanka olaba ng'ekitamala kyekyo ekizaala emize emibi nti kale nze ffenna tetwenkana anyumiza ewaabwe simanya geeti yaabwe ya remote yeggula n'eddeeri affe tusula ku mizigo but ekisinga obukulu agamba nti geeti yaabwe yeggula ya remote muli mu ssomero lyerimu so lwaki tobeera proud nti at least azadde basobola okwaffordinga okussa mu ssomero lyerimu n'oli omwana w'abagagga ekyo kyokka kiyinza okuwa satisfaction. So tuyige okubeera okwagala akakatono bazadde baffe ke basobodde otuwa akakatono kola muno tukagenda kukumazaako and ekisinga okuluma ate abaana abandi badde balina kyekisinga oluluma ate be beenyigira mu bino ebintu. So mubeere n'emitima emikkakkamu. By the way waliwo ekintu ne batugamba nga tuula ogenda kukula endongo ojja gikuba ogikoowe ffe be mulaba tuva wano nga teri agenda kukubuuza teri agenda kukola ki nodda ewaka noyingira obuliri ssaawa 3 ne weebaka otulo n'ozuuka ku ssaawa 10 n'otandika okwetegeka naye nga teri ambuuza nti wasuzeewa wakoze eki. So obulamu bwe butyo ngenda ne ngamba I wish I could go back nga ndi mwana muto nandibadde nina byentereezaamu naye obulamu tebuwa chance kudda mabega essaawa eyiseera eyise naye imagine if I mess up in life wafuniramu obulwadde you didn't make it at school kale nga waliwo wasobezaawo so ensobi we ziba tezinnatuuka tuzeewale then abazadde mukontributinze kinene nnyo okuguno omuzannyo gw'ebisiyaga hafi olwawukana n'omusajja asigaza omwana we omulenzi jje oba omwana we ow'obuwala oba abaana be n'atandika okulaga nti ku nsi kuno ekintu ekisingayo obi kye yali amiitinze bakiyita musajja era ng'akiyimba okuva Allah wabuggyeko eddiba paka we buziba naye nga yiye erabidde alina kitaawe gy'ali eyamuweerera era wamalawo n'akubira daddi oli bulungi weebale nnyo alina bannyina baayagala mugana wange muzeeyi mwagala mugana wange Ibrahim mwagala okukamala mugana wange Maaka mwagala nga baagala okukamala abafiirako naye nga babayogera bw'oba owulira nti omusajja omubi yali taata wajje oba taata wa Samantha nayinza okuba alina ne gwadeetinga bagambye bonna babi so tutekerawo paintinga abasajja n'omakinga omwana wo ow'obulenzi okugamba ekintu ekisinga obubi ku nsi kuno bakazi tusigale abasobodde okeeping on n'obufumbo tusigale nti obufumbo tubupraising nti kintu kirungi era kibatusiza kweri ekkula okitegeera ekiganye nga bufumbo bwagaana don't make it seem like the worst thing ever because ono mwana abaana kye tubalaga kye bagenda okukula nabo bye twogera bye bawulira era bw'omulaga nti obufumbo kye kisinga obubi okubeera n'omukazi kye kisinga obubi
kye bagenda otwala era option ene basigaddewo because one thing kye tutasobola kujjambulamu the feelings ez'okubeera attracted to feelings ez'obulamu ezo demandinga bw'oba okuze nti oba njagala oba saagala emyaka bwe ginatuuka emituufu omwana agenda fuuka sexually active kati wamulaga nti abakazi babi siraani toyinza kuwasa byonna era obweyagala obulamu bwo bubeere rundi geza owase feelings zino zikuze option eriwo musajja munne so tutaase eggwanga ng'obudde bukyali twetaase ebintu bino bireeta endwadde abaana balwadde ku myaka emito ninga n'omukazi tamulabanga nako abamu bawayiriza abazadde bange babasiiga obulwadde ninga n'abazadde gye bali ate bakabatane ng'abazadde baafa ninga ye alina gyakuwa you know so twetereze biri so embarrassing biri so disgusting obeera oti eyo ne bagaba bagambako omugaga wa mukampala mu neyafa ng'omwana mintroducingidde omusajja so tweyambe bambi wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama kaale